life of Wisdom. Thank you that you've blessed him. Thank you that he has a wife and children, his family. Thank you. You've given him a very big name in this country. He has come to you. Tagenze Musabo. He has come to ask for blessings on a concert here. Era tusaba Mukama omukwatireko nga bw'okwatiddeko abalala bangi abazze mu kanisa. It pleases
Then Oturi. Tukwaniriza kwa spouse Mr. Wizomanizo, Mr. Mayanja, Mr. Mikael. Omusajja yasobola kumpa chance okumpa collab. May I have your seat? Ono omusajja yasobola kumpa chance n'ampa collab. Akayimba bakayita oyina waaka. Muzi yagamba aguswa kuyimba naawe. Tonnatuuka kuyimba. Ne Wizo yava mu kisenge najja n'ateekamu verse. Tukwaniriza. Ni musajja mulokole. Yesu yantwala. Tukwaniriza. Omutongole. Baba mutoddayo. Nsanyusikyo mukulugulu ne kirungi oli neyimba wange ompitangako wali ewaka tusalako. Amina. I'm going to use a few minutes to welcome my brother Basabele Banyabo Wizomanizo in the church. Isn't it good to see superstars come in the house of the Lord? How many of you, it's your very first time to be here today? It's your very first time. It's your very first time in this church. It's your very first time. Come on, give it up for those guys. Everybody, welcome to church. What are you saying? Mukama yebazibu. Ndi bulungi Musumba. Nkwagala. Bannange nange nkwagala nnyo Musumba. Omusumba mukwano gwange nnyo nkwagala nnyo Musumba wange. Ozebeka mu kyakyo wena nabo? Nze naye abaana bange omuwala n'omulenzi ne mukyala wange. Bajje batubuuze bagala okulaba ku mukyala wa Wizo n'abaana abaana gabazungu. Musumba Mukama yabireeta byonna ebyo. Naye si musanyufu omutadde bantu abangi nnyo tanajja nebakole. So this is your wife? Yes, Musumba. And this is your son? Omutabani bamuyita Joseph, ono omuwala bamuyita Star Mayanja. Welcome to church. Thank you, Pastor. Praise God. Kyekyo. Today was Romorona Kurunot Sodo Kuitako one of church. I think that's a blessing. Welcome to church. Thank you. Give me the Lord. Yes, I am. Are you a believer? Yes, I am. Which wives are believers? Yes. I am also a believer. Welcome to church. Praise God. Kakati mu basajja bonna balondamu Wizo. Sorry. I'm kidding. Abalungi teboogera nnyo mu ekyo biri. Nasanyusa okulaba nti olina omukyala ewaka kubanga twabanga tukweraliikirira nnyo. Era kubanga nzebe siba naye nze ndi oke naye gwe tobadde oke. Nsanyusa nnyo balasaye Balasa ali okay. ate Kamini. Ne Kamini ali okay. Fena tuli fine. So far so good. Naliyo nga mufiiriddwa your brother, the big brother, Humphrey. I'm fine. How is mommy and dad? Mami ali okay. Babonye afiiriddwa abatabani be kimusukako naye nga mugumu mulaba ali mugumu. Daddy ye ali fine, just yafunye mu operation k'eriiso ayina problem y'eriiso naye nga ali mu kusooka. Sijakulabira Chameleone yagamba namubuuza how is mommy, mommy tali bulungi, you pray for my brother is sick. Nemugamba ennamba ye mukubire kate nesikuba kate simugenderamu okufuna nti afudde. So but we send you prayers. Teri family etayita mu bizibu lwakuba eyama erinnya mawulire. But every family goes through stuff.
True or false? Okay. Since the death of radio, is it looking at that? I wanted to say hello to Weasel and radio, and I was so nervous. Right here in Washington DC, they remember I'm in a gari. Then no doubt we gari America. Oh my, Pastor Fetoli International, inside God is in the one way. No one knows the Gari and Tola, nobody, not Gari. Nobody, knows no Fusaka, Judith, young one of Mononia. I will look at the sea as you. Musumba Katabana Galapa, Muzako. There are the Kilogos at your gospel. Kati wizo nobody liwawe bero obedra wadarati onewawe bere eri bera nga best man kati otegese nyine ekyo kyalo kubuuza finally because I have to catch time. What really happened to you when radio died? How was it? Bingi byatuukawo bingi of course ennaku nyingi ne music nga oyimba omanyidde kuyimba nomuntu mu studio emanyi pastor mu studio ng'omanyidde oyimba mu vaasi oli nayingiramu naawe nojjanga mweyamba ekyo nga nakyo tekityasoboka nga kizibu n'ekirala emikwano oyafaawe nategeera emikwano gyange emituufu ng'olujja lukeera lulimu abantu bangi nnyo nnyo naye kasita yafa nga n'akanyonyi tekayitawo okulya muddo naye amaanyi ga Katonda ndi bugumu n'emikwano gyange gyensabira nange kennyini tubeera bagumu n'obiyitamu kuba terira tofuna bizibu. Lwenasooka okwagala obabuuzaako natya nnyo kati ate radio yetwabiranga naye ku brand time Makerere kati nga manyi gwe muzibu naye ate ekyomusa gweyanyawira ate ekindeetera obuzibu naye bagamba ate ndi muzibu ebintu byennyimba ng'omukambwe ennyo balowooza ati mukambwe so kati what surprised me is you left everything nojja nonyaniriza nobahaaga nonzizaamu amaanyi. You made life so easy. And I want to honor you before you speak. I'll never forget that scenario. You really... Atengere pastor nduddenga ndifaani obuyimba bw'okuva eri mu bukani bwonna omuwala kani era nti abawala be bayita bakani era gasitongamba ngo bampita kani ozitema oluyimba ndifaani oyo. I'll close in 2 minutes. What is... Nina kino kyembuuza buli sereebu nekibuuza brother nekibuuza kintu kikyewebaliza Katonda. Neebaliza Katonda okusinga. Like if God comes in right now. Mwebaza emikwano emirungi erina abantu bange n'obwoki n'oba olina kizibu ki bambi Katonda yabampa waliwo nga Robert na Abba yampa n'omukyalo mulungi niwe tufuna ebizibu tutiiwaka atanze okusana okwezesana ngamba kati gwe tokyasaba tulina okusaba so yansongowanyo z'okukatusaba namba njagala kwebaliza ddala okumpa baganda bange palasooka miliyoni bambi bambeererawo nnyo byenyinza omweyanza okujjako n'ettalanta empitirivu ekulukutanga amazzi ngezaako pasita sinatandika ntandika butandisi ajokera kaliko wanyimiramu when the good Lord leads my way I can never lose my way. When the good God leads my way, she leads my way, leads my way. When the good God leads my way, I can never lose my way. When the good God leads my way, I lead my way, he leads my way. Kyensaba Katonda ge magezi amangi ennyo wisdom
musaba obulamu, musaba okuwangaala, musaba ayongeremu ne ku mukwano kuba mungi nnyo, njagala ayongezemu overdose, njagala ayongeremu overdose kuba mungi nnyo kumala naye njagala asusseewo kuba njagadde nnyo. Kati yo omukazi gozaddemu abaana embaga yadde. Pastor muzanzije wano ku masi balanga waliwo masi wedding ndowooza pastor niwandiise sikyo. Anyway, olina concert eriyo ddi? Twagambaga next month, next year. Yeah, next week ku Friday, Memories of Good Life. Era pastor tulina kolabo naawe kala akayimba alina baana be bajjana nabe. Aba pastor yagana okola video era mubanja video pastor. Enega show ya Friday. Akera mumajana kula olungi Nakula olungi alina baana be bajjana nabe. Akera kumajana kula olungi alina baana be bajjana nabe. So, tusabire concert. Tusabire concert wane musabireko tugenda tubazimba obwibaavu omanyi Mukama watumanyi nabe njagala ze nali manyiwa neerabira wamala n'onzijukira nkajjukirako obuyimba bwonna tubuyina Walookenawulira Ladies and gentlemen, clap for Rizzo. Thank you for being here. I remember when radio was about to go home, he called me and Rizzo in the studio, and they had released a gospel song. And I think he got an encounter with God before he passed. Twayimba ennyimba za gospel nyingi nnyo. Ennaku zino njogera ne Benny Swans. They have a good thing coming up. Walina album number eya gospel album nga bbiri ezigenda fuluma ndowooza this coming year. Rizzo narrated they have 2 albums of gospel songs, and I think Swans is working on it. And you know Swans, they're good. Let's pray for him. Ndakusaba ofukamire mu nyumba ya Mukama Taata. Tugole emikono. Lord, we thank you for the life of Rizzo. Thank you that you've blessed him. Thank you that he has a wife and children, his family. Thank you. You've given him a very big name in this country. He has come to you. Tagenze musabo. He has come to ask for blessings on a concert here. Era tusaba Mukama mukwatireko. Ngabo kwatiddeko abalala bangi abazze mu kanisa. It pleases my heart okulaba when the stars know that you are the star of the stars, the King of Kings. And when we come to ask you, you answer these prayers. Tusabe Mukama omusookeyo. Ndishuwa ayina enamba y'abalala, ayina ey'abamaama fiina n'ensi gy'agenze. Azze mu kanisa yo. Tusabe Mukama omuwa omukisa, omuddizeyo, oleetere abantu.
asobole okudda okwebaza tukwebaza kubanga n'abamugoberera bonna bakiyiga